nabagamba nti ku Mande leero wayogera ngasa nabaga ku Mande leero nitabadde ina kubaluzira manyi na ex yange eyo naye abantu naba abali serious balabanga byenjogera kubanga nze sinonya mawulire siri mu namawulire banjogera kituufu nga bwe kikola ki Anita leero yabadde ina kubaluzira Kasawala banandutu nga bamukutte Kasawala byobole nga bamukutte kati mikwano gya Anita gisatira buli muntu yalina akakwate kwa Anita oba oli opposition oba oli weni alemu oba badde ozanya ne jjajja kati time etuuka empologoma ng'etandise okulya erya buli kimu ekitaasa omuntu yenna kati kunguliro tubyogere kutambula ng'oli straight waliwo abantu abalina ziridika kati ng'ogenda balaba eruzira ng'amasirikale tebakyasobola kubayamba embeera eggayiga kugambye kati buli muntu yalina Anita jjukira dda nga babeera ne sipiika ompulya bulungi ng'oli wa kitalo nnyo ng'otulugunya abanaku nalabye omusajja obole yabadde azanya emipiira gya Mongi gyonna Kristo Bore mulimu aba opposition adde bakukuta n'Amongi really nga bajja no mu kamera nga bavuma kati kankuyigiriza akabadde ko opposition bwe kabadde nagamba dda nzija abantu I don't know why people underrate me abamba gamba bajjo mulalu abamba gamba bajjo yasanga byayogera naye nagamba nti parliament eyo 99% opposition people have been benefiting from Anita Amongo era bamwe simu bazijjeko sagala kubononera manyi kati esimu kati okubira Anita Amongo kikolimo nengedde boli receiving esimu ya Amongo nga yiza nokulinya ngokwanira kaba wala 10 speaker ngo abambali ba mind Amongo asinga ne president Amani already ngomwaja nakweragerako nagamba njogera naye abamu nokutwale wa Amongo nga bakusaba sente ngabo kiro kutwale wa Museveni okutuusaayo abamu Amongo yabateeka mu bifo by'obwe mupiko mpaka oyo mukazi tabadde mwangu nga kasola mukwano gwe oba wangudde oba towangudde ng'ogenda kuteeka ku bwe mupiko mpaka abadde n'amaanyi nga yeyita president kati this is alleged ngamba alleged ne security ya president abadde yagicompromising emu nga bamubulira kano mukulu azzaako ki waliwo omukulu kati kankuwe bwina nti nze Bajjo University Mukasa Alifunsi banzi kaseta Bajjo mukono omukazi bangamba yali awo abaana b'SFC sente bamubegera president ogamba lwaki Museveni amuyinako obusungu towakana bino bya Bajjo University it's my Bajjo nga bagamba gali zimbi manyize ndi zatenjogera byesimanyi nga abuza abasajja lero omukulu agenda kuba anti kakati yayina omukulu gwe yawa $15,000 naganda aziraga Museveni president Museveni namugamba waziweredde nze komanda katuba n'abataba wammeka kikyasinga okunyiza Museveni ate ze mala kwogera anti yenguzi yawawa SFC nga amwegulako vamu bya parliament yawana ng'ayingidde ne security y'omukulu kyatuuka kwekyo kumala kwogera emyaka gyange Mukasa singa siri luzira nze mu Uganda abantu abalina first hand information ompanga ekitiibwa kyobola banza mwededire bakiyita bati amwededire leopard saba ngo omukulu akompromising ku security y'omukulu nti agenda kubeera wanga abaana bamubuulira muzaako kati wali yawa $15,000 naziraga president Museveni kati president nanyiiga gozo obusungu bamutaddeko bw'amaanyi bwaki tazze okompromise ku security y'oli parliament enguzi eringa enguzi ompulya bulungi amalala galinga amalala oyo omukazi 99% abadde bwati ng'azanya yefula atayagala opposition ngalowooza nti I'm making a president okuba happy nga ayisiza mu data eddiru nyingi so ogayi waliwo opposition kugambya opposition yo kati batuyanye kigato wange asembi yangambye waliwo omubaka we ababaka abasonga basatu bano bagala kuyita ku nsalo z'ebusia ne president ya deployinze already abadde adduka nga agenda busia mubaka wa opposition waliwo mubaka ab'ejjinjaago nga bagala kudduka oli abadde adduka ne bamugamba ate badeployinze dda kati era omusajja gwe bayita Ssemujju musajja mugezi anti Ssemujju bagamba bamukubadde bakolagana n'omukazi anti kati bayinza okuba nga alina akasente akayitako nga tamanyi buli omuntu yena yayisizaako sente za Mongi ku account bagenda mukwata yagamba agenze kola hiri akumba apulusi ate Ssemujju alina intelligence abaana bagezi kupuluka nagenda atalimu abadde maka yagamba yagenze maka nenge kijja kimanyi alimeka nembo yadduka magezi kati Ssemujju mugezi kati mpoga yagenda olugwamu wale buli muntu ngomajo banito kukutana nita Mongi ogezi ati buli muntu abadde akukutana Mongi ngoma nti bali bayisizaako sente zo mukatana mugulu ogenda weekend bino binjogera bya weekend nabagambye komanda badaina genda kungu omuntu enampulya ko lady agende ku X yangu asabyogera nga munate munabimanya kati ndabya mawuli onagimali konenga professor yabyogera dda leka kutisa genda ku X honorable Mpuuga ali mukola kakana ate bamutaddeko emisango emirala mbolo ate driver wapi ewe yagana just ate isale gidi nti walo ate ewe yagana najayo sente musaka ya parliament ate honorable siyazi kwamba ndabye bintu bingi fairo ngirabyeko
bagirese ku meza ya Bajjo University ebintu biri serious serious abavo buli mu ggwanga nkubulira no bana baseka tikakuyigirize yokungu bino byogera no mutima gunnoma nememe yagala kuvanga bana basajja bade bazanya ne jajje nga eggwanga bali wuddisa jukira bana Uganda ko mutebagala mazima kati jukira nze kati abantu linga bana abatasola Uganda tuli ba mazima Uganda tiyagala muntu wa mazima Uganda yagala nzije wano mweti nefule asome naku yabwe ompulira kungu nange nefule munaku munabwe nyendele kiba bojango olina kibaita political correctness kiki tibulobero wa mazima na Uganda tebakwagala nebo jano wefula bana ba politician ade basanya ne jajja nanita baade bakimanya nti bamanyo ko hoodwinkinga population Museveni yedira akoleka no muvuma kasato vuma ku family code ziri biri nga twagala Museveni akwati tovuma family ye tovuma bana be ebisigadde vuma ngekyo bachi patana ntugobere limwe ni ale mungu otufuga fe tubere nga tuudisa abasirusiru tubalimba kati byaweddewo ero gena kulabanga ekintu kiyise kyonna lwaki kyekirese kino kukyuka generation ekyuka mukono gwa General MK General MK Jesse munabyafuza alinga Bajjo tamanyi nakulimba yagala nti Bajjo ngenda kukwata saa munane bakwata ate simu nabyafuzi nga kitaawe era kyovolaba abantu abali okumpi ne General MK bamubalira bubi omuntu abaddazenga save ya wenguzi omuntu abazezenga no nonsense tekigeza kote kwata banaku bo kati kamba yigirize kamba somese Bajjo University somesa kampu ya General MK kamba somese mu Bajjo University bobo yagala popularity towala na population kiriza gana population yamanyi okusinga emundu kungu kiriza gana population yamanyi okusinga amaje kati General MK singa badala population yamwagale yandi kute ku bintu ebyo kujja abantu mu bwavu nanguzi nga buli muntu abona anonya kasto yitiriza brutality kubanga munsi yonna obukambwe kakati Kagame tasobola kufuga Uganda atasobola Rwanda because Uganda tulina amawanga mangi tulina amadini mangi tulina ekyejo bojane brutality tomalako otegede bulungi kyovula tata wasobola okufuga Uganda emyaka 4 yayiga bana Uganda ntakoleka n'ovuma okuva ku majja paka kiro mpulirako kimanyi kungwala omuntu atasobola kuvuma okimanyi Bajjo no mumvumo kungu kivumo kyekisinga okunyiza n'okaba zinvuma yekivumo kyonna ng'okyagala kale kintu kikyo toyagala mu bulamu kati nvume embizi nvuma kyekitundu ky'embizi yonna kati nze nvuma manyi lwaki waliwo abantu kati mu Uganda tulinga bana nze Kyagulanyi ne Museveni President Museveni tetutya criticism we are products of criticism kakati ate General MK alinga Kagame kojawe tebasobola criticism ndi ye omugamba ko bugambi kintu bwekinacho feeling that feeling so get General MK yanyesire ku kyakuwa singa luli abade ne hit nakutereza Kampala yakwata bamonge abade ne hit buyagati ngenda kutereza engudo abade ne hit kubanga kiriza gana mbera General MK nandikoze deal ne tata we ne mga muzeyi ne nandibade nimba kati ngeze mu deep politics nandige muzeyi ngenda kujja ne kwate ku bintu ebikulemye oyo mwana abakujja kubanga enguzi yali makitawe mulemye kuva mu kinana President Museveni enguzi mulemye kati enguzi nze kanjikwatemu President Museveni kyekikulemye ekirala oli tolerant nnyo omuntu abba najja ne yekwe nateka number plate ku motoka yo obadde okimanyi nti buli muntu golabako number plate ya Museveni ku motoka bamufere obadde okimanyi buli mufere wa kibuga ayefulanta wagire ni alemu obadde okimanyi buli mubbi agula immunity najja n'afula mbu ayagala nnyo president obana abagamba president woligwa wendigwa kimanyi kyoli bamanyi baba babbi nga bekwese mu linnya lya President Museveni yandigambye abo nasikola ki najja n'agamba kati kensanga eddwaliro nesanga omuntu wa bulijjo nga talina panado agugaba masasi oyo mwana yandibadde wakabi neera kyemmanyi waliwo yamuteeka omugwa mu bulaga akole bino kubanga General MK singa takola bino kuteeka ate ebifale bangambye ateekayo bya AI ebimu bya AI kubanga buli lokola ekifaananyi ekyo bwe kityo oba ojjukiza taata w'emirembe gye yajja eggwanga twagijja mu mikono gy'abanyanya twagijja mu mikono gy'abawambi kati olaba wakutte bamongi olaba bakutte boobole kati bannansi olaba akole enguudo kubanga bwe yayoola bwe yatandika kwanita amongi yonna gye nayitanga nga watoga nti oyo ajja basobola n'aba empologoma era nze neewuunya nti mbakuba nandisaakiriza abantu bonna abandi okumpi oba kuba geno MK bonna mbagoba kubanga basinga abamuwaana nga bazizza gwaji anti mpuliza kunguwemba mukwano go nenkola ekyobusiru n'otondabula kitegeeza oli mulabe wange mukwano go mutufu yagamba nga zinaga na promoter bwe nagamba nti genda oyiga okusenya musajja mukulu sijja mwogera ku radio naye okuvula awunya bulungi akamwa era yagamba Bajjo oli mukwano gwange naye wemba mukwano go kungu yiwunya enkwawa gasolaga nti Bajjo owunya enkwawa tuba mukuki kakati abantu abandi badde baagala General MK bandi mugambye kwata nguzi
kolera abantu kibaita service delivery yamba abanaku lwanyisa ababbi engudo zonna era banga ina trust nti yesi mubbi yakula tabona akuze tamanyi byakola diiru muhozi tamanyi bya diiru akuze buli kimu kiri ku hot plate ontegera bulungi kungu kyekugamba nti akuze alabanga ensi n'okubba obubbi kintu kimuwulikikira bubi kuba kati yabbe sente azikozesa eki ompotegera bulungi kungu kyekugamba naye kakati bana abamujjajjata ng'alina kyakoze kitali abe babi kungu mu bulamu bwo tubeeranga n'abantu bakuwana nga tebasobola kugamba ku nsobi gyokoze baba tebakwagala babi abantu abo basinza okuleetera gavumenti ya President Museveni okulya egenda kutataganya obujulizi amazima dina 10 kyakulya kutwala kugula mulamuzi mu egwanga ni bali bye sabo uli bano musambu na buli omuze yabba Obore Chris Obore agamba kubera nga yabba 5.2 billion Daniel Adilo abadi director human resource 14.6 billion Vincent Otebata 5.2 billion Leonard Okema 3.4 billion Rajabu Kaya Semaruru 2.2 billion Emmanuel Omuronto Stella Itute 75 million kakati obadde oli mu kutubalira tusunde for example andikirero no Chris Obore ogenti je bayita billion ebamu million za Uganda 10 ampuliza njagala tutambule fenna balaka kadde kamu okateeke wano kamu bubiri busatu mpaka bonaweza obukadde 10 ogende mbukadde 2 mpaka mbukadde 10 eyo billion emu odemu kyekimwe mirundi 5 oweze obukadde 15 ze sente Obore zagambye okubeera nga yabba naye ate Daniel Adilo ye agambye okubeera nga yabba billion 14 kati kole ekintu kyekimu billion 14 ze milioni za Uganda omutwalo gumu mu 14 gwe bala akakadde okuva ku kamu otuke mbukadde 10 ogende mbukadde 15 mpaka obukadde omutwalo gumu mu 14 Adilo zagamba okubeera nga yabba bawere nemba na bubbi mu kooti nezo sente zonna abadde ojimanyi zinaje za reportinganga sikimanyi kakati zo sente bonna bana okuzimabba okuleka yakolanga order era parliament yetaga cleaninga kubanga the top boss the top mafia she was the AAA ba reportinganga ezo sente zizali zabano nagenda ko kusaba akalango nze kenyini Obole nali nsaba bulango bwa Baba TV Obole ya Baba TV obulango nabwa kaledio kanite bukedde nga kawa milioni 10 omwezi what kaledio nga bulaba kakasinga TV nga kasinga TV amanyi buno obubbi bade buzali ate nga bakimanyi nti President Museveni kyokate kiruma kwa President Museveni kenyina abamwetolodde babbi omulabe nga akaba the state house katiro ka babbi kitegeza buno obubbi okugwawo you have to sacrifice some people abantu nga babise toyina kuba mukwano nti kungu nkumanyi toyina gamba nti bajoli kyana oli we waffe President Museveni kimuletedde obuzibu is to a politician than a leader nti munabi abufuza agamba kungono mufuna moki amonge mufuna moki tebukedi yabamugoberera ng'agaana okukwata amongero okubamba abantu bebukedi abajja kunyiika Uganda yetaaga omukulembeze nga Amini okutereera Amini was a no nonsense oba oli muwala we oba oli mutabanyi we oba oli muganda we Amini yakubanga n'amasasi ngobbye waliwo omusajja yakola kola nsawo ku bombolodi n'amukuba mwennyino n'amuyita n'amugamba biki bino bwakoze ensi lwaki yakowa President Museveni nti is not an actor ayogera is good at making speeches I rather mbanga simanyi kola speech nenga ina implementation kungu egwanga ndi limu kugwanga lisinga obugagga labe kigudo kya express highway kye kigudo kisinga beyi mu nsi yonna kye kigudo kibasinga kola buli sawa kye kigudo kibasinga kola obubi sawa zino jamu akutte ku express kati ndaba tolina woyita wala batulira mu radio jamu akutte olugudo balubira ko sente bulu nakutoka is the most expensive road government eri mwa China bama America bayina engudo nga teziranke ngidona mu nsi kubera expensive tugambe te engudo number 20 road nenga te ngalusinga express bagamba mbe yesinga gwanga lina munsi genda bugenzo labe engudo ze Rwanda ompulya bulungi segeza nti Uganda president yajinya nyo president yenyini yemblessing abali benguzi
Kasa President Museveni yakola statement kololo n'agamba Beti Kamete bakwatako abali benguzi ba mugaso baleta sente mu ggwanga nabo ne bafuna ebiwawatiro alinge yabawa ebiwawatiro timugende mu bbe Uganda yetaaga omuntu nga not a politician yetaaga omuntu nga is just a nationalist agenda ogamba ekiba kibe oba banzija ku ntebe ya president banzijeko kankwate buli mubbi bano badiro bali mu kooti akati okiraba era badiro bali mu kooti ego manya ababbye gomanya kati sawa zina ababba Uganda yenyini yetaaga okukyusa mu mukulembeze tufuna omukulembeze nga tamanyi politics Uganda yetaaga amakyanga bajjo no sikutegeera badiro bakwatiddwa amonga abadde asuubirwa naye akati ate kyakwasa amongo singa ddala sikiwanti enguzi yenyini yasinga okuluma president amongo yalinamu n'ambitions endala tokulembeza kyanguzi wana ababbi president Museveni abamanyi nnyo okuva mu parliament mu judiciary ne mu executive abamanyi ababbi nitasobola bakwata because bo bamumanyi tebakwata tebateeka bugalo mu ntebe ekyo kungu kitegeere boba bubbi nosonga wali toyina kwata mu ntebe kati ono yayameza amalala nga ayirabanga president so tusubire kibikeeno musubire abantu bagenda okukwata okuteeka ku charge sheet ya Anita Amongi towunyanga no opposition gowesiga bamutaddeko kubanga badde bazanya ne jajja politics wa Uganda badde afudde opposition badde bakola deal ne president Museveni so jeno mketu mwebi mulibye kunguzi enguzi tanagikolanga bujagala nindako bwana jene muke bwana avambi ne bya basement nakola omukwano n'abantu nafokasinga mu kulwanyisa enguzi nafokasinga mu service delivery mayinze ndi musajja mulokole nzenje okujjano mwebi mulibi kati kyayino kyusa taba mpologomeri bantu let him be friendly to the people tetunabakulaba nnyo bantu batatitira kubalyanga kakati ate alina challenge era jeno muhoza alina challenge kati ondabye alina okwata n'abo bamuli okumpi abalyake mayinze ndi musajja wa mazima ndi mulokole abamwetoolodde waliwo n'abalina saga bomanyi nabo alina challenge y'okubakwata nga bamulyamu kino professor Bajo yakyogera nze ndi musajja mulokole ngenda takoma kubano bobore akwatene kuba big fish baba muri okumbi mu piero yo era kano kanjagala kano bakaseba kaweleze jeno muhozi bolaba ngo omuntu ngagamba tosobya tokola nsobi oyo manya muri wanguzi abakwana wano leme mukwata logic mu Bajo University what do you want him to get mu Bajo bofuna ngo omukazi kanko example kungu bofuna ngo omukazi nagamba ati baby osindikira jeno message ay bofuna ngo omukazi ga baby you are the best kati nze fana nga chimpaza Bajo look like Chris Brown. You are better than Chris Brown and plus Jennifer Lopez. But you are the omanyo mukazi agala kukola sente. Kati buli muntu oba nekirala kyo. Nedda. Ngatali kubya nabi. Kakati ayine ekirala kye. Jero muhoza ina challenge yokwata abafere. Okay. Abamwe kwesemu. Mupiere yo. Awo Uganda ilege na gamono musajja yajja kulema. Kwanza walobe manya abafere. Ngomulimu gwa kuwana yesa. Ojuka bawana nga Kyagulanyi da principal tasobya principal tagenda muggulu principal tagenda manju principal imoto bali nga banonya views na following kati kyekimune ku mulembe kwa Jeno Muhozi abaga Jeno gosinga omuntu ayagala Jeno Muhozi omumanyi mu Uganda gwe manyi ye mukakyala we Charity lwe yakola statement ku Lukwago nti Charity ngambe entero kwago yo mukazi na mwagala yo mukazi yayagala Jeno Muhozi mukwano gwe gwayina era mbera Jeno Muhozi nsoka kwebuza ku Charity kwa ya mugambe ekitufu na mugamba to musajja neba nga bawaga kati zwalugo nalabenga atayingidde mu by'Oluganda nga mukowoli ataddeyo posti ono mukongozi yefula oli namugambo wayo no wakika kyange mugende kompora kati goyingira kyo kama mbu omanyi nnyo Jeno Muhozi okusinga ab'ekikaki tujiwaka janyu mukiregezo alina kyakweko yakuwaana nga yagana okukyaya eŋŋanda zo president yayogeddeko eri eggwanga wiiki eno namulabye wamulabye bulungi wamuwulidde ensonga zali zikonyeko yakonya ku nsonga nnya okay Utawa opposition bailo operation za Jeno Muhozi jitzeleza gwanga yayogedde ku ya Miriam Matembo okwewonyeza amana atambula bulungi yayogedde ku kyekirala nakugamba entobazi ba muntu bazi baveyo nayogera kujoga nti bizeemu nabina bakuddamu yakati kyamwe babajjo okunyumiza abamu bizeemu nabegeze mbye ebiri wa Kristo kati abantu bato waliwa mu ntandikire wako byenkugambe ntandikire ku mulamu oyagala buli kimu kimaleke dakika 3 President Museveni abantu mugamba nti bizeemu kamuwo bubaka bayizo okubanga abamubera okompita bamugamba maki kibayita nti bizeemu bwe yali agenda mu nsiko yagamba abasajja b'obuti bawamba abantu babba ebintu byammwe batta abantu bammwe kyesoko mwebazaako mayinzi nagandi straight butatta abantu bebakoze ekibakutte naye enkwata gye babakwata ate babakwata nga basajja b'obuti panda gari nti President Museveni Kenya yateekawo institution yateekawo police n'ateekawo ISO n'ateekawo ESO
n'ateekawo semwai n'ateekawo amaje nga buli kitongole kirina lolo yakyo gye kirina okukola ki omulimu gwa poliisi kusamoninga bajjo kumukwata omulimu gwa kooti kutulimaninga bajjo omulimu gwa luzira kukuuma bajjo buli lwokwata amaje gano n'ogateeka mu bantu ba bulijjo biba bizzeemu bitya nti ku mulembe gwa Pandagaali abamaje be bakolanga buli kimu ku mulembe gwa Pandagaali tewalingawo respect ya poliisi ku mulembe gwa Pandagaali bwe bagendanga okwata abantu nga babajjo nga babawamba mu zidroni ekyatulesa uniform ya green netufuna uniform ya poliisi netufuna uniform buli kitongole kumanya nti bajjo ye reportings okimanyi nti mu nkwata entuufu poliisi ejja kugana chairman wa kyalo ne bakwata ne bakola search nga ne chairman wali ekitakolebwa kati kubamu tikate bana abantu lwaki bagamba bizembu lokanga kanga omuntu aba plain closes ne bawamba omuntu mu drone obajjukiza bire byobote president bagamba nti ebintu bikoze eki so singa police ekola obuvunanyizibwa bwayo nze sigana kunkwata nga nina omusango era sigana bantu kwa ne buli lwokwata omuntu ng'omujjukiza ebikola byobote ebyakutwala mu nsiko kati bajjajjaffe abali bagamba ne bano bawambanga abobote aba state research ne bano balina zidroni ezatwalanga abantu ompulira ne waba tobakutte kubatta n'oba tobakutte kubatulugunya enkwata gyobakwatamu ekyo kimu biba bikoze eki ekyokubiri freedom of speech buli lweggwawo kubanga President Museveni one of your achievement ezibadde ku government yo ng'omuntu ajja ku radio ne TV n'ayogera kyayagala n'agera n'otomukwatako kyekikumye mu buyinza bannayuganda tebalinga b'e Rwanda tesobola criticism because bo balinga tribe 2-3 Uganda tulinga 64 tribes ontegedde bulungi omukalamojo tawulira bajjo byayogera omululi tategera byenkola ki buli omu atategera mu ntegeera ki the President Museveni alina kyeteeka mu bannayuganda yabagamba mweba kotro n'abawanidde eddembe ly'okwogera ye breathing space tokkirizanga bannansi okusirika buli bajjako eddembe ly'okwagala kibayita okuboyiringa point okuboyiringa bomu ne bwatuka bo bwatusa naye wano buli wezijja kulinga tugenda kwekalakaasa ekya ssaawa 3 ng'odiployinga nongamba nti ennaku z'omwezi 2 tugenda kumakinga ku parliament ng'okola ki naye so singa onkwata omumwa nenkikola bukozi nga totegedde kyowulira gavumenti kyokukola ki kati little freedom of speech byebizeemu nti eddembe ly'okwogala ligenda likendeera nti abogezi bonna bagenda babakola ki babakwata ekyakinandigambye nti bizzeemu empisa eddo ow'amagye balinanga omukwano n'abantu naye kati abantu batandise okulaba abamagye ng'abalabe baabwe kwa tugiyita Uganda People's Defence Force magye gaffe amateeka gagamba era ng'ow'amagye bamwagala okusinga omusirikale etteeka lyaffe ligamba nti ow'amagye alina okuba subordinate civilian authority kati ow'amagye enkolagana egenda ekola ki eggwawo kubanga oli abantu kati badde okimanyi nti abantu ng'essubi balina amagye okusinga poliisi naye kati ate abantu bagenda bajja essubi mu magye ekyo kifaananyi gavumenti erina okitereeza nti amagye gabe gaggwanga era omulimu gw'amagye kukuuma nsalo nabale bali mu Uganda leka poliisi ekole emirimu gyayo bino kwata basiviliani birekere poliisi simanyi intelligence birekere poliisi wadde poliisi erimu kawookumi ne poliisi egenda eterera poliisi erimu abasajja abagezi bamagamba abakoze omulimu baddamulira bakola omulimu gw'amaanyi mu poliisi bafande oba kati okubira bakubiza abasajja bagamba ko handling kino amagye n'ogawummuza kuba amagye go galina kazigizigi waki ne bokwata amagye n'ogateeka n'akalimu akatono mugende mukwate bajjo ng'amagye ge gakwata oba oganyoomye kati ze bajja atalina mundu atalina kasaali lwaki bonsindikira amagye osobola okunsindikira wa local defense n'akola ki n'akwata kati kwekyo president kyebagambye nti bizzeemu abaako amawulire bannayuganda kyebategeeza nti bo tebali tebamanyi ti omuntu waleya gwe batamanyi asobola okujja n'akwata omuntu mu drone n'amukola ki bo baali bamanyi nti omusirikale yeyanjula ku chairman oyimanyi n'okola saati chairman alina okubaawo ne famire ye erina okubaawo ne bakutwala ku poliisi ne bakutwala eruzira n'ojja mu kooti bwewangulanga ovaayo bwe gukusinga ng'okola ki ne president naye wano kyetulaba mwami Bajjo just okugatako ku kyoyogera amateeka gavuga nti Bajjo anaabeeranga n'omusango ng'ebintu bibiri bibaddewo ekisooka either nga kooti egumusingisizza oba nga ye mwennyini akkiriza nti omusango gunsinze naye wano kyetulaba abasajja b'ebyokwerinda bajja ne bakukwata olwedde nga bakulaga nga ggwe alina omusango bakusalira omusango before kyekyo bagusala sometimes ne bakuba n'ekibonerezo kuba bakuba n'okkuba ebiseera ebimu nga bakwata abantu kati lwaki oba okuba omusibe ateeberezebwa kati tokimanyi nti buli lwokuba omusibe nga ziza omusango takubuulira kituufu gubadde okimanyi nti abasajja abazungu nakino kankibuyigirize mu nsi eziri digitalized mu nsi ezakula tebasiba na basibe mukomero nki bakola bakuteekako ekikomo public nekwa isolate nga nemanya nti Bajjo yabba embizi bokola buli balina ekibonerezo okutuuka okutwala mukomera mu nsi z'abali abasajja abakola oba okoze omusango gwa ddala naye wano mu Uganda amakomera gajjudde ababbi enkoko amakomera gajjudde abalina aida disorderly kyokka nno ekisinga okunyiiza balya ssente za miwa musolo nabalamu nga buli musibe bamumalyako obukadde 20 buli mwaka ezo ssente obukadde 20 busobola okukyusa obulamu bwa munnansi ng'omusibe wa aido mutadde mutasi kikomo bw'obanga omujajinze aido n'omuleka naddeyo mu community abana isolated kisinga n'omuteeka eruzira
bala basajja betaka kujja mu Bajjo University si buli musango inatwaza muntu wa Luzira ba mu Kadukulu waliwo buno obusango sango obutono ng'obutekako ekibonereze ekyo bwekityo mutegedde bulungi amakomende gatakola ki police ino kubira digitalized omusirikale n'asula bulungi omusirikale n'abanga yagala kyakola nalabye president alajana ndi state house Kayumba kaba mafia mbokulete twala ebbaluwa bakujjako obukadde 3 kitegeza n'abali okumpi ne president banaku. Why don't you empower those people no bawo musalo go bamala no bawa sente zibamala omuntu watukira okuli enguzi kakikuyigirize abamunaku nga talina kyakulya abali ku parliament bo badogera ko banaku bobole ate wali wabo omululu obululu bo badogera ko okuntiko munaku okuntiko wali wa mafia nga katonda batonda kati nga bamonge abo katonda batonda balina mululu nga tebali kota bintu byansi ne waliwo omuntu nga yemo matevu nga yagala okusavinga eggwanga lye ng'omusirikale abamajja bagala eggwanga lyabwe bafuna omusala mutono ne babe basinga n'okubona abo n'okusinga bamongi. Ontegedde buli kyekugamba uno wa state house akulya muwo musalo ogumumala omusirikale muwo musalo ogumumala owa police wa iso muwo musalo ogumumala tajja kulya nguzi naye ku yamaka fana nyikungu omulamuzi wa court agenda kusala omusango wa $1 $10.6 afuna $5 million lwaki tali enguzi bibe balina okuddamu eggwanga ne bayita babajji ne batula ku pano ne tuteseze eggwanga ebintu kwanga tumanyi payini y'abantu ne ku factory reset tumanya nti omusirikale anafunanga $2 million asembayo kwa sente weziri bwe bazibba kati ekireta enguzi wano baga nti balwanyisa enguzi naye nga tebatunulidde bugubi kiba na Uganda bebayitamu era enguzi ejja kusigalawo because ekibisa abantu kasala omusirikale aweeka ogubundu kungu ne gumusula olubege bagenda funa emitwalo 6 kongo osobola okuweeka emundu oyo okumala emyaka n'emyaka ng'ofuna emitwalo 3 gotoya nti kiswaza nnyo omwana w'omusirikale okuba nga tanasasula school fees ontegedde ebyo balina okusooka okwebuuza kati bano abantu bensinga okuba bantu abatuukirira president abatamugamba mazima be balabe be. Well, nakugera ku talk with yeyogedde kwekyo nzikiriza pa eddakiika emu ku nsonga again lwaki ndowooza ng'ogyeko byoyogedde lwaki abantu balooza nti bizzeemu omwami Museveni ekimu ku kyamutwala mu nsonga amaze kubba kalulu nakati obubbi bwa kalulu obwaliwo bwamukako kugenda mu nsiko twali wano mu kamyufu ka NRM akakaggwa mu kalulu aka kawedde ebimu gye twalaba mu kalulu kano nga ne mwami Museveni yavayo byogerako gwe musimbi omuyitirivu ennyo ogwakozesebwa mu kalulu kwe kukangakanga okutiisatiisa abalonzi na buli kika kya ffujjo ky'oyogerako ekibeera mu kalulu kyalabikira mu kamyufu ka NRM era nze mbuusabuusa nti ne mu general elections bye twalaba mu NRM tebaabireeta mu kalulu k'awamu meaning omuntu bwakugamba nti bizzeemu ekimu ku byo bwe bubbi bw'akalulu obwaliwo mu 8 nakati nga weebuli amongi n'alagira n'agamba ggwe tojja kuba era amanya abantu amongo abo yajja kunkalala oyo mukazi ali mukusasula bibibi obadde okimanyi bonna abantu abali okumpi n'amongo anita tebawanga Senegal mulowooza nze nafunye information nabo yabapuleyinganga ng'ayuzinga waliwo omusajja mubaka wa parliament yatwala omulimu gwa mongi n'amugba ati nze njogera ati kakati naganya kuga ati mpulirizaako ono mumpulirizaako I can defend my statements wagendanga n'omulimu gwo ekizimba sobola kuziverifyinga kakati information ogijje wano kakati nkole ntya okuwa bwino ye muyina owanita mongo muyina genda kutokuima Museveni kyayogedde yagambye aba opposition tebaba wa Beiro kati njakuwa example ya Sauda Madada njakuwa example ya Bobby Giant amazima ga Katonda mu ggulu omuntu yenna wa president Museveni search information y'omuntu mutemu Sauda Madada agenda kujjawa obusobozi obutataganya obujulizi Bobby Giant ile kisajja ekinene kisajja kyattu na kisoga kyana kito kigenda kujjawa appetite egenda okutempalinga obujulizi era ekyokubiri president Museveni wagana abantu bawa Beiro abatayingiridde ekitongole ekiramuzi bwe baraga nti bizzeemu abati yekubyeje because twandese judicial nebera independent kiba kisewa nefu ya mateeka eyo ati kyenkugamba tikenyini yabakute mu constitution okulaga nti yagaba Beiro ate yagimma ekyo nakyo kyabulabe omukulembeze okukyogera kungu ebigo bya president bino byakozesezza alinga officially eyategeza nti kati Uganda efugibwa ku nkola ya martial law era martial law because koti wozijjawo nga wekwasambu zigaba Beiro usimanyi zijja kutaba sibe koti egenda ku evidence Sauda Madada bwaleta evidence naganzi banaye mwankwatira bwerere sali yobi mwankwatira koti ngekota nekati president Museveni yefudde Saabalamuzi ane yefula president ane yefula buli kimu aona abamenya mateeka simanyi oba Anthony General Uganda ekyakiraba simanyi oba mukwamija president bandi mugambi ave mu bintu by'amateeka alungamye bulungamye kubanga executive powers azine ezimala okukola byakola ki byayagala tekyandibadde kya bugunjufu mukulembeze wagala kuyinga na buno obuntu obutono kale yandibadde ku misango gy'abajjamiru mukulu ababalya mu nsolo kwe ontegera bulungi yandibadde ku misango eminene buli Sauda Madada simanyi Bobby Yanga
kati Bobi Wine agenda kutataganya bujulizi ki ate wanabo kubye kitongole kye kiramuzi nti kiri kyanguzi nti basobola kiwa enguzi ne kita omuntu kitegeza kagwenga omukulembeze w'eggwanga kyolina okukola abalamuzi bano mbagasiza nti mulimu gwabwe kiba kulinga tobatataganyiza mbayambye nti okolaba does president amanyi challenges abalamuzi abo ze bayitamu yandibuza lwaki mugaba beyiro yandibabuza kiva kuki nze manyi nga Bajjo University ndi abalamuzi nabo bakolera mu bugubi nti wano mu Uganda no one is safe everyone is crying kati president Museveni abayagala oteleza eggwanga ayingire mu institution amanye challenges zizitamu amanye obugubi bayitamu wano mu Uganda buli omu munyivu mu Uganda buli omu abona kati yagambye kya Dr. Besigye yagala quick trial Dr. Besigye no bato kimanyi yayagala okuyita musajja mu kiga nagamba bana abakiga bagala nya amazima Dr. Besigye yagamba mpezeze emyaka 7 oba nfanfe tachayina kyeyebuya tosobola kubanga lawyer wo oli mu deportees ate lawyer wo mulala aluzira atakirize ba lawyer abalala ekiganyi quick trial ya Dr. Besigye ba lawyer bete baliwo ekyokubiri ayagala mazima ayagala okulaba nga bamusalira omusango mu butuufu bwago kubanga bayizo kubanga bamuwayiriza ngeke musango teyagukola ki kemi kuzibawo kungo muna kusibako ekintu kungo nyimanyi sobola okuva nenkuyungako fayiro lekwata ekyo kimanyi bato kimanyi kugamba line gwanga kemiko obulimu kati omusajja gwe basibye no birungi ona ekintu bamukyagiza omusango bamukyagiza ogulabe turekyale kiki musango kyali muko anti turekyale kiki bukivundulwa kityo bikiva mu Luganda ndabi bamutekako na bino ebintu bana abantu abafa bandi babakyagize zimada waliwo yakuba omukazi kakitegeeza ekalero ne munyonyo katomanyi oti oyo omusajja Pininga Besigye yali awayiriza kwe yali akulya semwanya ebiseera ebyo omuntu watukira okubeera mu trecha ndabye ng'ekyobufere okutega bomu ezitaliyo ati simanyi luzungu bakiyita batya era kyova olaba nti awo ate awo nkuletinga General Muhoozi yakwata abantu abo abafere kwanga omuntu loteka ku munno fayiro nze omuntu wakola ekirungi nkikola ki wadde General Muhoozi anoonya naye bano mukuletinga nti okukwata abafere bangamba noonya towakana naye badde kugamba ate se gwe n'okola ebintu by'obulimba n'otega bomu neozetegululira it's alleged ompulira bulungi kati how sure are you nti oli dokita teyamuwayiriza otegedde bulungi kubanga gwali mu gano gw'abasirikale abamukola ferusi report naye kino kankyogere ku radio buli musirikale yenna awaayo lipooti ey'obulimba buli musirikale akuba munno genda kumalanga amongo ye kimukubye kuwayiriza banne tudde wali so president kyayogedde kawo naga nti amaje gazze wano gap jigakola ki jigazze okuziba ng'alinganga nti institution nti abalina institutions beebase institutions zinokola emirimu simanyi kibalinga abeebase amaje ne gayingirawo okuziba gap kakati nalabye president Museveni kino njagala mukiyige kati ngenda kusomesa nga professor wa political science nalenga president Museveni akimanyi nti waliwo ensobi ezikolebwa naye tosobola kubanga gwe president wa ggwanga nojja mu public n'opininga CDFO oyina kumuprotectinga mu public ne mudda mu kisenge n'omugamba ekituufu I'm a professor I'm not a professor by an accident. Yes, I know. I'm a biological professor. Kati president Museveni gwe mmanyi ke yakoze statement tinalaba matembe nga awonyera ade following day natambula bulungi namanya yategera nti bakola bulanda naye kati ng'omukulembeze nakino okikuyigiriza maama wo akole waka ekizibu ompulira bulungi omuza mu kisenge wano mu baana ne mumulaga nti maama wamwe talina ki kati nganze philosophical professor nategedde nti naye kenyini okukola nayo state of national address wabaddewo bitatambula buki kubanga yakugambye nti alaba matembe ng'ayingira kyalina okwogera awenyera omanyi bati yakyogedde bannayuganda katuyige politics baade basuubira ajjana enye General Muhoozi lwaki okola tasobola kubanga oba omalamu n'abalala bonna amaki mu political science politician they are opposite kati president Museveni yali agenda ogoba Kayihura yamugamba Kayihura is a good cadre kankwena kano president Museveni alesa Amongo oyo ojika yaga nti Amongo is my daughter Amongo bwe yagenda ebukeddeya n'amuwaana n'amukwasa obuvunaanyizibwa bwonna mpuliza kongwana mpulira oli wa bongo n'amukwasa obuvunaanyizibwa nga Amongo yakulira NRM bakasolo bonna n'abajjako emirimu gya Amongo munga yakola emirimu gya Buganda gyonna nga president Museveni wagenda Amongo yasookawo jukira bwe yagenda ebusoga Amongo yo nga blokize bakadaaga okwogera president agamba wedizi kadaaga kati president bwato bwakola tasobola kujja mu public kunenya ndiwe tasobola ajao n'atereza ekibakiyita keeping a good reputation mu keeping a good reputation olawo oyina bitatambula ki naye temumusubira kujja mu public kugamba nti Bajjo yakoze kino tasobola naye ni mu kisenge ng'ategedde nti ki ekikola nti yategedde nti nsobe okujerega matembe kyategeeza nti bakola bulanda tinamulabye ng'awonyera kati ngaffe abalina psychology kuba political science tutegeera nti wabaddewo bitatambula ki naye nga mu public tasobola kukola ki